Ochalaba okwanjula n'embaga. Congratulations to you and to Betty. Congratulations. I'm really proud that you have been able to do this, and I thank God for it. Gabla came to work for us in December 2008 after doing internship with us from Chambogo University. He then joined the sales and marketing department and became a business development officer. Elinya ya mukama aje bazwe era nsaba mukama abadiseewo wenawe muje era bongere ebikisa n'obulamu bulungi kanzireeta abaana bange bana ye mwami wange Fredi n'okufukamira olw'omwami wange neyanzisasa omwami olw'okutwagala neyanzisasa okunjagala n'olusa kukula lino abatulikaba nga nchali wansi mfukamidde ku mavivi njagala okwebaza omwami wange nga sinibaza mama nzalira omukyala n'omwana nzalira omwami wange ne omwami wange nti mwami wange webale kunjagala webale kunonda mu bangi n'onyanjula ate era n'ompa amakulagano ge tuli
tuliko kati sawa zino. Kusuubiza nja kwagala bino biweru naye kwagala. Naffe tulina abataka bano kambaire omumukisa abeeko kagamba kalibera kufalira nagamba nange nakolaki nayogerako. Arthur, are you ready? Yes. Agatha, can you say something? Yes. Arthur, do you want to talk to these friends of ours? Yes. Akati, ngenda bawo tikitiki obiri. Good evening, Mama and Daddy's friends. My name is Adam Boa Junior Kaini Eke. Thank you for giving Dad and Mommy's jobs and money. May God bless you. Good evening, Daddy's friends and Mommy's friends. Welcome to Mommy's wedding. May God bless you. Mu byonna okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu okubeera nga muli basaale okuba nga tuli ku mukolo guno amatendo. Amannya agaffe kati tufuuse Bagabula and family. Njagala okwebaza Metron, Bestman, oyo abagojja. Yali Bestman, next man nga tugenze okwanjula tuba tutuuka mu ddiiro n'agamba ndi wa Ngonge, kwanza olikojja koye buli wamu nja kubaawo so bwe bali kubaawo. Njagala okwebaza abakyala mwenna abali wano nga mujjira kkobe oba mbabuuzeeko nabe bwe muddamu nsanyusa okubalaba bannyabo mwebale lwenjagala nange nakubangala. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Nonya ekinene ekiba musoka akoba ekiba yasoka katesitingako bweyalabanga kalungi n'akawo omukyala abanga akalulu bwe batyo bagamba tuli pato. Get into your
tugezaako okukufuula scientific nga bwe tulina okubeera wetambula nga tukolera nnyo ku masimu omukolo tukoledde nnyo ku simu bwe tuba nga tumiitinzeemu emirundi emingi nga organizing committee guyinza okuba omulundi gumu era gwabadde gwaggulo era twasisinkanye wano buli kimu ne tukimaliriza n'ekirala njagala okuddako okwebaza bannange nga munda wano gabula omwami oyo gabula gemulaba muganda wange nga mukwano gwange ate nkola naye yakuza ensonga tulinga ku famire era eyo famire gyetwavaamu nange wano gemulaba nagwa mu famire eyo eyalina interiors era omukyalo oyo tumwebaza nnyo tumwebaza ddala okutufuula kino kyetuli bino byetutuuseeko oyo omukyala yonna yajjanga atugamba wadde nga abikozesa naye ngaafunayo akaseera n'akuyita mu ofiisi ye n'agamba kino wakimala kwesisegwesebu sisijja kukozesa muntu atali mufumbo njagala omuntu ng'olina obuvunaanyizibwa As we are winding up, we want to thank you, ladies and gentlemen. Mukwana ali mukulaba Delta TV bwe bali nyo balire ddala embaga y'omwami n'omukyala bagabula bwekyo bewedde era nga bakoze kye bayita scientific wedding. Mu mbaga bweziti abantu babeera bayita batono ate era ekyo kyava kubeera nti no waliwo kye bayita social distancing olw'ekirwadde ekya corona. Abantu babeera batono era ne ku tebo eyandibadde etuulibwako abantu 10 luli kati kutuulibwako bana olw'ensonga nti tomanya ani gw'olinaanye. Abantu no beera olina kuyita bankizo. Kale no munnaaye kiri eri gwe onaasalawo oba okola scientific wedding oba olinda ekirwadde kigwe naye bw'obeera omukazi kachansi we kagira munaye togaana era nga reception yawe bagikwatidde wano eno ku Sheraton. Tukwagala nnyo mukwano nkyaliwo nnyo fe abayambaza omugole ate nange Sharitas Baidwal yanyambaza be bankozeeko n'enviri nga tozija Katoseo Center. Kati nno leka tugende mu Bulango ate bwe tukomawo tugenda kubanga tutuusaako embaga endala eya scientific wedding ne scientific introduction bw'oba ogirina gireetere ddala wano kubanga kati ate abantu babeera batono ddala lwekyo omukolo olina oguteeka ku TV ensi yonna esobola okugulaba naddala ku Delta TV. Tukole nkwagala nnyo tovaawo katikomewo okyalaba okwanjula n'embaga